2021 nze muzukulu wa Gabunga Moses wamala program esibe bbiri buli olw'ebbalaza olwokubiri ssaako n'olwokutaano kasita ziwera ssaawa nnya tugoba bumala okubeera nga tukutuusaako ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ndowooza tegakyali mapya mu matu g'abasinga oba ne mu maaso ennaku z'omwezi zaabadde 3 yes Ssaabasumba ow'essaza ery'e Kampala Archbishop Dr. Cyprian Lwanga yatuvudde ku maaso bimu ku ebyo ebyafaayo by'ebyolabye n'abantu ab'enjawulo bazze bamukungubagira okuli obwakabaka bwa Buganda ssaako n'ensi yonna oba n'abantu b'ekikula kyonna okusinga ddala mu ddiini eyo yennyini mwabadde aweerereza nga Ssaabasumba. Bingi nnyo abantu bye batandise okwebuuza naye olwaleero kikakasiddwa nti ono yafudde ekirwadde eky'omutima oba heart attack kyabadde oba kyazze nga atawaanyizibwa okumala ebbanga ddene nnyo ddala. So ennaku z'omwezi 3 Omukama n'amuyita era tulinze bulinzi ssaawa olunaku ujja kuba lwakuna olwo baatutegeeza nti lwajja okubeera nga aziikibwa. Bingi nnyo byajja ono okubeera nga ajjukirwako okuli okwongera okulaba nga asitula oba ayitimusa ekifaananyi ekya ekereziya yes the image ojjukira ne ba successors oba yes abantu bazaddira mu bigere eyasookera ddala yali omukulu eziti Nsubuga yes Emmanuel Nsubuga oze yaddako ye Cardinal Emmanuel Wamala owokusatu ndoza yabadde ono Dr. Cyprian Lwanga. Ekyo kiyinza okukakasa oba ddala kituufu ono bali eri bwebaba nga bakakasa nti baweereza bulungi ono byakoze bye birina okubeera nga bikakasa ekyo. Okwogera ebigambo bya Piero Olumumba kyatera okwogera nti okakasa nti omukulembeze aliko oba omuntu yenna azze mu bigere by'oli alina okuba nga aweereza okusinga oba okwawukanako kwabo baddidde mu bigere. Ekisookera ddala kyajja okubeera nga ajjukirwako ebijjukizo oba yes the matters shrine ey'Namugongo ye bana ono yasookera ddala yazimba gundi of course ekijjukizo ky'Namugongo eky'abajulizi very good. Ono ye Dr. Cyprian Lwanga najja n'akigaziya n'akimaliriza saako n'okwongera maaso okubeera nga akituusa ku ssa eyo yennyini kiwandiise the beauty n'obulungi okutemagana byonna byolaba Namugongo amaanyi ga mukulu ono Dr. Cyprian Lwanga. Ebintu gavumenti byezze ekola the excesses oba ebintu ebyenjawulo omuntu byayinza okugamba nti ebivve ebikolobero bano bibazze bakola okusinga ddala bali mu bukulembeze azze abyogerako ng'abivumirira nga n'olunaku olw'ennyini olw'omukaaga kyo tukubye sabbiiti emabega gye tufundikidde baali batambuza ekkubo ly'omusaalaba era yagenda mu maaso okuvumirira ebikolwa ebyokutyoboola eddembe ly'obuntu kyazze akola so nekyongera okukakasa nti ddala kituufu ono omukulu gwalese ddala kituufu gwegombesa era omukristu omuntu yenna omukatuliki gwayinza okukkiririzaamu n'agamba nti ddala kituufu alina enjawulo gy'ataddewo ku ekereziya. Tujja kuwaayoko obudde butono nnyo olw'emiramu olwaleero okubeera emingi ennyo tujja kubeera nga tukuba tooki mu bulamu bwe neefaayi bannamawulire amu walwa ampeza amezindaga nti temutera kubeera nga muleka ekintu bwe kityo ttayo tetutera kubirekaawo tugenda kuwa ne sayidi endala naye tujja kulingirizaako mu byobufuzi ebirala ebigenda mu maaso emisolo emijja egisukira ddala mu 7 gavumenti gye yagala okubeera nga eteeka ku bannansi omuli ogw'emmotoka ssaako n'emirala mingi ebya Akon omuyimbi oyo yesitukiriza mufiika munnaffe n'ate ffe mu puroguramu eno tugendera ddala maaso mu kinyusi emabega w'amawulire ne tujjayo byonna by'ogwanidde okumanya. Kakati nno tuula tulina emboozi ey'enjawulo ono okujja kwe bangi bayinza okuwalwa abasanyusa olw'ebyobulambuzi naye ate ffe tulina ebigenda okukunakuwaza sooke nterere okutereera kubanga ageekooni olwaleero abasinga we mujja okutegeerera abantu betugenda okwogerako oba ono yaleese ddala kituufu amawulire amalungi oba ag'ennaku eri eggwanga lyattu Uganda. Enamba eyo bajja gikuteerako ya bubaka bwokka enamba gye bajja okukuteerako
togikubako ne bona agikubako tewali ajja gikwata mba nkulaba no nti okuba naye tejja kuyitamu naye obubaka bubweza ate bwo butuuka. As usual lunaku olw'ebbalaza mbeera ne bannamawulire ssaako n'omutunuulizi w'ensonga ngenda kusooka ne bannamawulire Grace Bukenya ejja kubeera nga twegattako kantandike ne Dindu Bowa Sava munoonyereza ow'amawulire ag'enjawulo ebiri emabega w'amawulire byonna bikuleetera yakulira ekitongole ekyagano mazima Tazan Media Concepts TMC. Naku zino bw'oba ekitongole ekyo tokitegeera butegeezi omutimbagano gwa YouTube oyinza okubeera nga okyabulamu okugoberera. Era ndina omulangira Kalema Kimbugwe ono naye akola ne Impact Consortium oba Impact FM naye era akola ku nsonga ez'okunoonyereza amawulire g'ogwanidde okumanya ebiri mabega waago naye alina omukutu gwa Our Story TV. Mikutu bingi nnyo byakuteerayo kantandikewo Dindu Bowa Sava olamuse kuba kulaba ssebo. Batulaba tubaniriza mu kaseera kano ak'obuyinike era akenyiike ennyo eggwanga liri mu kunyolwa olw'okuviirwako ezimu ku mpagi ezibadde ziyimiriddewo mu kulungamya eggwanga lino egamba nga mu nkola ey'eddiini ssaako n'oludda luno olw'ebyobufuzi kitaffe mu Katonda oyo era abadde akola kinene nnyo okulungamya eggwanga lyaffe naddala abakulembeze kuba y'omu ku abo babadde batasirika ng'ekigambo ensonga aziraba zitabuse abadde avaayo n'ayogera abamu kye babadde balowooza nti oba abadde voko nnyo naye era ng'era bw'omanyi nti ne mu byawandiikibwa abatume ng'abo bwe batyo bateekebwawo olw'ensonga nti balina okujjaawo okulungamya eggwanga lyaffe. Awo okugenda kwe dibudde nnyo erizze ery'eggwanga nti kumpi mu kiseera kya myezi 5 abasajja enjasabigu ababadde abasajja ab'obuvunaanyizibwa mu ggwanga lino batugenzeeko mu ngendo etategerekeka. Weewaawo ono gye banguye ne batubuulira mangu okusinziira kwa lipooti gye ndabye efulumyo akawungeezi k'olwaleero situjja kugiwakanya kuba situli basawo naye olw'ensonga nti evuddeyo n'eweebwayo obutafaananako kale ng'abalala bwe kibadde tujja kukkiriza n'ekyo kye batugambye era tujja kwongera okusaasira ab'eŋŋanda ssaako n'eddiini eyo mwabadde akkiririza nti tuviiriddwako omuntu atazzikawo. Weewaawo ye munnamawulire Dindu Bowa Sava yakulira ekitongole ekya Gano Mazima Tazan oba TMC. Gano Mazima akola kunoonyereza okusingira ddala tujja kulaba n'okunoonyereza okulala okwaleero ate kwe tukoze okwenjawulo nga bannamawulire okukyala kwa ekoni ono abamu muyinza okukitwala nga it's a tourism hype oba okusitula ebyobulambuzi alina byaleese. Olwaleero ojja kubeera ng'otegeera ekiri emabega w'ebyo byonna. Ate omulala neegattiddwako omulangira Kimbugwe Kalema naye katulamuseeko tugende mu maaso. Yes, butereevu omulungi atwaba ku Data TV wasibyeta sebusibyeta nnyabo egasubiri bane buli bulungi eze bujja okugamba bulijjo erwokeeso eno ddubala yali ne weebaza omutonzi mukama watolina okuba ti omwebaza kuba bakuleseewo naye tulina okulwana ffenna nga abaana bannange oba tubeerawo tusurvivinga olw'ensonga nti waliwo ate abalwanyisa obutonde obutonde oba bulwanyisa bagakuba nti bateekawo ebyabwe bo nga bo okuba bafuula ba slave batuzzayo nate mu mbeera zonna zonna ziri. Tunakolyamu ne bannaffe abakatuliki bannabyabufuzi n'abantu bonna kubanga omukulembeze w'enzikiriza bw'abeera amaze okuba nti afa bangi bamusubwa si banzikiriza yokka yokka kubanga jjukira nti abadde yegatira mu Intelligence Council of Uganda abeegatta of course ne balyowa emyoyo ne babuulira ensi ate era nga nabo ba stakeholders bakulu nnyo okuba basinkana abantu bangi nnyo kyova nti President Museveni wabeeraga okwogera ebintu ebisinga obungi abayita n'abeebuuzaako. So kibi nnyo nti nno Dr. Cyprian Lwanga agenze alikuwa tugifunye n'ekikugu kirina okuba tuyigamu bonna bonna gwe mukululyo gw'abalese mukululyo ki okwekyo kikulu nnyo nnyo nti wesanga nti nno
nawulidde bannaffe bagamba nti omusajja badde w'amagezi nnyo ebyaddala nga otula naye bwoti n'oyogera onowulira ebimuvaamu omusajja w'amagezi nnyo naye kati wetwebuuliza nti eddiini zino bazituleetera ekituufu weeziri mu Uganda weeziri ne mu Africa weeziri nti balina access to resources wala abakatuliki abanglican n'abasiraamu abamu be basinga nozettaka eddene ng'ogyeko Bwakabaka balina ettaka ddene nnyo balina amasomero g'abazimbira agasinga abasinga abazimbire bagazimba naye tulina okumanya kiriiti nno yes ali musajja w'amagezi nnyo naye omukulu ogwalese gwe guliwa waliwo abakatuliki tugala ti nno bano bafunyeemu nti Uganda yaffe tufunyeemu bwe tuti nti aliwo bati wetuba n'abantu bati abagezi ennyo tuba tulaga tuba utilizing tabe tufunamu nnyo nti olaba agenze alina kyalese mulangira tuli bannamawulire abeebuzeebuuzi bingi tubeebuuza bannaddiini nga bakendera bagenda bakubuka banogokka omu ku omu kusinga ddala abo aboogera ebigambo abantu bebasuubira nti ddala kituufu ge mazima agasonga ennyo olwo ne mu gavumenti simanyi olina kyofuna mu statement z'abantu bwe zito world over ensi yonna bw'oba ogitunuulidde nolaba nti biriwo ebikyusakyusa ensi ebikyusa ensi bibeera bintu bitono nnyo naye nga waliwo ekintu ekimanyiddwa nga eddiini oli yagiyita opium of the mind that is religion enjaga y'obwongo nti munnaddiini yasooka okugamba ekintu kikola kino kyovula tulina ne cults nayo ziba ddiini zonna nojja olimu negyenyinza okufuka cult kuba manjikkirizaamu nnyo tuli extent nyinza n'okutta omuntu olw'ekyo kibangame kikirizaamu nnyo so ekyo kitibwa eddiini bakitya mu nsi yonna bwetuka kukyusa government kuba tukimanyi bulungi kati nga just example si wano mu Uganda kuba Uganda ebadde tanawera kutuukawo ku level eyo Catholic Church ebadde instrumental nnyo mu kukyusa government ez'enjawulo ate ojja kusimazinga Africa oba nti omukulembeze waabwe kwa papa abeera president ate omukulembeze wa ggwanga mu by'omwoyo ate era ne mukinga president yennyini so abeera politically ye abeera alina experience mu ekyo nti watunya ensi ez'enjawulo ne Catholic Church ejjeeko gavumenti eviddeko gavumenti bitundu ebisinga obungi ennyo kati eddiini zino buli omu adasunya nnyo neriiso ejoji aga ddiini yena eyinza okuba nga maybe ejja kukola bweti but nze ku lwange njagala ti omuntu afa omuntu aluka n'afa olwa tino ogundi afudde aliva mumacho obeera n'obunkenke sometimes omuyizi okigamba tino is it a coincidence basobola okubeerawo yinza okuga nti naye gwe wantama biki tojja abantu bawulira enkya n'ofa ne bagamba nti nze nakuse so kisobola okuba nawe bwekityo bwe kibeera but bannaddiini bafa nnyo sometimes tuyinza okugaba lwaki okusinza kwa reporter ze batuwa lwaki bafa nnyo maybe lwaki oli yafa bafa covid bannaddiini babeera bantu bangi nnyo basabira abantu bangi nnyo babakwatako biki lwaki nedda ono aba afudde mutima lwaki afudde mutima naye kiyinza okubeerawo ekyo biki emitidde okufa omutima pressure ebadde yamaanyi nnyo kubanga ebyeddala olina okulya ow'emyoyo naye omusajja yinza okujja nakubeera mu maaso go bwanakuwulya ebizibu naye nobifiiringa nga ggwe kati babasomesa of course okuabsorbinga pressure eyo naye najja absorbinga kwenkana ki katutandikirawo mu kitundu kino ekiddako kyalina Moses Wamala ne bannamawulire babiri okugaayagaaya oba okubumbabumba okuba toki mu nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda tujja kumaliriza gunonoza tujja kuwaako tujja kudda ku nsonga ya omuyimbi Econ then tujja ku nsonga ey'emisolo emijja ku speedi yayiriri atako engenda bagamba atakumira mpeera bangume katukobe mu kitundu ekyokubiri Okyalina Moses Wamala mu programu eno wesibiri yakatwegattako tukwaniriza nnyo ensonga zetugenda okutunyako ekyo kino ekyolwaleero mu bufunze tutandise n'okujjukira ssaako n'obulamu obw'omugenzi kati Dr. Cyprian Lwanga ono yabadde Archbishop oba Ssaabasumba w'essaza ly'e Kampala eyatuvudde ku maaso sabbiiti gye tukubye emabega ku eve eya Easter oba olunaku oluddirira ku Easter Sunday oluvannyuma lw'okutambuza ekkubo ly'omusaala olunaku lwali lwakutaano olunaku olwaddirira olwo Ssaabasumba lwe yavudde mu bulamu bw'ensi olwayo kikakasiddwa wa lipoota y'abasawo nti ono yafudde ekirwadde eky'omutima era nga twategeezeddwa nti ono kizze kimutawaanya oba kimala embiriizi ebbanga eritali gere oba eritategeereka so obulamu businga obulamu bwe mu myaka gye egy'obukulu
azze atawaanyizibwa nnyo ekimbe ekyo eky'omutima era kyekimujje mu bulamu bw'ensi. Bangi nnyo bamwogeddeko birungi byereere ng'omusajja akoledde nnyo enzikiriza eno, omusajja alese image oba atadde ettofaali ery'amaanyi nnyo in regards to ekifaananyi ekirungi eri ekkanisa enzikiriza saako ndowooza n'eggwanga Uganda bwekituuka mu byenzikiriza. Yes, oba otunuulidde in line abantu abali most influential ate ab'enkizo ennyo mu ggwanga. Ssaabasumba ono abadde wa nkizo nnyo kuba wabeera nga mu ggwanga bamu abakitegeera ono bwe tubeera nga oyagala kumuinvite wakola kintu kyonna you're dealing with for instance with another state actually. Obeera nga wena Ssaabasumba ateekebwako oba ajja mu ngeri y'okubeera nga kumpi alinga president ya mutaddewo Vatican oba Rome, kiba kintu aba mukulembeze wa nkizo nnyo. Kanzije wodde ndi bwasaava Catholic Church oba abantu bagenda church egenda ku misinga ekyo era kikyegenda ku misinga ku Ssaabasumba n'eggwanga lyonna. Nga bagamba nti ezivaawo tezenkanankana n'ezo eziddawo kuba ezaali emmike ebiseera ebimu Muganda agamba nti zimala ne zifuuka ensagazi. Olwaleero eddibu erikubiddwa mu ekereziya ddene nnyo naddala omuntu abaddewo kubanga ku kisanja oba mu bulamu bwa mukadde waffe oyo agenze yekkuba eriri ery'omusaalaba yalitambudde era n'alimaliriza. Naye kyakusoomoozebwa ki kyalese nti ebingi ennyo byazze ng'ayogerako byebimu ate ku bikyaliwo ebika by'omwana w'omuntu olwaleero. Kubanga okuva n'olunaku lwajjo abadde avumirira ekikolwa eky'okutyoboola eddembe ly'obuntu kikyagenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Agezezzaako nnyo okubuulirira abakulembeze abatukulembera okutabagana batwale eggwanga lyaffe mu maaso ku bw'obulungi bwa Uganda. N'otuuka essaawa ya leero ekyo tekiriiwo. Nti bw'otunuulira omuntu avaayo okuvuganya munne ku ntebe emu oba ku ofiisi emu afuukira ddala mulabe we ow'olulango era ow'olubeerera. Nti eggwanga lyaffe liganye okuyingiramu ebyobufuzi ebiyitibwa eby'ekisajja kikulu. Nti bwe mba nvuganya ne Bukenya oba Kalema ku kifo ekimu kye twetaaga tufuukira ddala abataka abatali makambo. Nga bw'olaba nti olunaku lwa leero gamba Bobi Wine ayiteko obuyise entebe awo olabe oba Bwana Museveni ayiteko obuyise awo ewa Kisekko olabe oba Besigye ayiteko obuyise Nakasero olabe. Kyogera tebasobola kuyitayo ng'atambulayo ng'atambuza bigere ayitewoko ng'atambuza ebigere olabe. Kiki ekimugana President Museveni ogendako ewa Kiseka just ku atambuleyo n'ebigere olabe be bajja okusiba. Otegeeza ki bwe bajja okusiba otegeeza ki nti bw'ayitawo obuyisi bw'ati abanaamuŋŋoola bonna n'abanaakola batya bagenda kukwatibwa. Besigye bw'anaayita Nakasero n'abanaaba bamugoberera bonna bajja kusibwa. Oba okitegeera nti tugaanye okuva mu byobufuzi eby'ekintu ekikulu ne tusigala mu bino kugamba ng'ebyabakazi bajja bwe babeera. So ng'ate musajja mukulu ono Mukama gw'awumuzizza abadde afuba okulaba nga abuulirira abantu bano okulaba nga bwe tuba bakutwala Uganda mu maaso etuukiridde kyalibadde kituyamba. Ku ludda olw'ekereziya bafiiriddwa omuntu atazikawo. Ekereziya ebadde erina abantu aboogezi naye efunye amalibu abiri kuba erinnyo bwe livaamu nga tokudde kuula emyaka egy'okukuula amanyi wabula ne libuukamu ne likuulibwamu obukuulibwa olw'obulumi liba terijja kuddawo waba wasigaddewo eddibu. Bannayuganda balina ebibuuzo byebuuza omuntu bayinza okuyita bayinza okuleetawo za conspiracy questions. Naye mu mawulire era tetuzijjaawo omukuva ozoonoonyereza ku kufa kukuttibwa kw'abantu ab'enjawulo bannadini okusingira ddala. Waliwo abatattiddwa n'amasasi na mmundu kubawamba kukola ki naye omwaka 2020 binnyo bye tulabye bannaddiini abafudde mysteriously
simanyi oyinza kugattagatta n'ebyo zoonoonyerezaako ne ku Bannadini si mukama ffe Lwanga yekka. Situganye ensonga eno eri sensitive nnyo naye abatulaba baleke gitwala nti ya byabufuzi era nga bye tugenda okuddamu biri mu bantu bye beebuuza. Olw'okusirika kireetedde abantu buli omu okuddamu ebibye kuba bw'otegereza olunaku olwasooka tujja kutandika n'omukadde waffe Kaliisa. Emabegaawo abadde Profesa Mulamba era ng'ebintu bye byabuulirira bitegerekeka. Abadde musajja wa kibiina kya NRM naye bwe yagenda n'akyusa amaaso n'agatunuza mu kkubo okulaga nti singa temukola kino na kino kigenda kubabeerera bwe kiti. Embeera baatandika okutegeera nti alabika ayagala kufuna mbaliga mu lulimi lwe ne byayogera era waayita mbale oluvannyuma lw'okumuwoninga situjja kugamba nti oba be baamutwala naye n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Ekyo bwe tukimala waayitawo ebbanga ttono nnyo mu kumusabira ekibuli Sheikh Nuhu Muzaata najja n'ayogera ebigambo byali bingi nnyo ebyaliko ebibuuzo mu kuziika nga biddayo emabega n'okubuuza abasiraamu bannaabwe abalala bazze bakubwa amasasi ne battibwa ng'ate bonna babadde bakulembeze ba busiraamu Bakirya, aba Dr. Muwaya, aba Bahiga, n'omulala yasookera ddala gwakubira ku William. Ogenda okukomawo era waayita ennaku ntono nnyo ebbanga ttono Muzaata naye n'akola ki? N'agenda. Tetukomyawo tulaba abasajja ab'ekika ky'Embogo baali bakuza bayozayoza muzu jjajjaabwe Kayira Gajuule olw'obuweereza obulungi bwabaddeko ng'abadde akulira olukiiko lw'abataka. Bishop Kaggwa yali ku mukolo ogwo ng'asaba ne babakuba tiyaggaasi n'ebirala byonna ebyaliko olw'okuba nti omukolo gwali gwetabiddwako n'omu ku abo abaali bavuganya ki entebe baali bamusuubira naye wa kika ekyo era mu kika mwasibuka era okugenda okukakkana naye waayita ennaku ntono n'akola ki? N'agenda. Bwe tuvaawo ne tujja tutunuulidde mukadde waffe ono kakati eyakagenda abadde voko nnyo naye ebigambo bingi byabadde ayogera nga abitunuuliza abo abatudde mu ofiisi ezeetaaga okuddamu ebibuuzo bannansi bye bakola ki? Beebuuza. Era naye ekyaddiridde ye Mukama kale bagambya mu mutima gwe gwamututte. Naye bwe tudde emabega ku bali abalala oddayo n'ojjayo olulyo olugero olugamba nti omuwabutwa ng'alina emmere tabulwa gwakola ki? Gwatta. Bwe kiba nga waliwo ebibuuzo bino ebibuuzibwa naye nga biganye okuddibwamu oleetera bannansi okwagala okulowooza nti oba lwakuba Bizuuse yayogera ku kigambo kino kubanga kamwa kabi bagamba kasasiro ganga oba tutegeragana ate abantu bano Bogedde ono n'ayogera n'oli n'ayogera naye lwaki bagendera mu layini y'emu? Awo ojja kukomawo ddiini lwo wasaaba kanzijeewo mugana Grace